So Katikiro, after a long period of time, abantu nga bakubanja Kabaka osazeewo olwaliro n'obaleetera Kabaka wa AI. Naye akageri abantu ke baatukwasa obulimu gwa intelligence ku internet kuno naffe ne tugwewa tubalabire ebyo batalabye era tubawulirize ebyo batawulidde tujje tubabuuse. So here I am. Kusokera ddala ngenda bazanyira video y'olwaleero ne video enkadde ku appearance ya Kabaka gye twalabako previously. Ndoza yali public, it was it a public appearance we twamulabirako okomparing videos zine ebbiri nti video ene egenda okusoka njagala wetegereze nnyo Kabaka mu mbeera mwe yali baamuleeta buli omu endabika ye yamwenyamiza nibaga yi Kabaka lwaki afaananye bwati nga yenna ajjudde nkanyanya kuno kiki kwonna naye nga batulaga nti kati awaali okke naye bukadde ng'omuntu akaddiwa era ffenna ne tukkiriza nti as a human being akaddiye nga yenna omulaba njagala otunuulye vidiyo eyo nti yayina enkanyanya ng'ekkirira paka eno wansi kuno kwonna nga omulaba bw'ayogera naye nga bakulaga yali polished muuko ng'alinga alimu n'olufiruta naye ng'enkanyanya egize eti yonna ekulaga etudde. Ebbanga lye tumaze nga tukuza olunaku lwa bulungi bwansi wano mu Buganda waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi. Kansubira oyo Kabaka omwetegereza bulungi nga batulaga nti mukadde akaddiye era nga bakulagaawo ali mu good shape ekola public appearance. Kati video y'olwaleero gye baleese nga teri polished, teriimu yadde simuthena, teriimu yadde firuta, temuli kitaala naye ng'ate ekyewuunyisa Kabaka akyali mu mikono gy'abasawo kitegeeza tamunabeera mu condition nnungi esiibulwa naye enkanyanya ng'ekoma wano ngazzeemuuko buto okusinziira ku bwe yali. Can it happen? Kuba wali eri yali okke naye ng'enkanyanya yeemalayo wano akyali mu mikono gy'abasawo ekirwadde kikyamugoya eyandibadde nti ate kati ali waasiko enkanyanya temalaayo azzezeemukko buto. Abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Vidiyo ezo zirabye ebbiri ozeetegereza nti eno ya bufere esembyeyo it cannot be nti last time olwo twamulaba ng'enkanyanya yeemalayo mpaka eno nga yonna olankanyanya y'amaanyi nti ate kati naye ng'awo yali tali mikono gy'abasawo era bakulaga nti kati ali fine era ne bakuwa excuse nti akaddiye. Kati essaawa eno yazze buto mu kaseera ng'ate na mulwadde akyalina mikono gy'abasawo tubuuza enkanyanya eyali ekkirira paka eno nga teriwo ono abadde Kabaka wa ddala oba AI artificial intelligence. So nze ebyo mbiganye. Now you can compare the two videos olabe ng'okozesa omutwe gwo ne speech zennyini ebigambo byabadde ayogera Kabaka ayogerera mu puluulo. Kale it can be nti omuntu ayinza okunyonyola nti omuntu ayinza okukyogerera mu mbeera ya respect titwajja okujjanjabibwa. Omuntu ayinza okwebuuza yajja omulwaki ayogerera mu puluulo nti ayinza okyogera mu mbeera ya kitiibwa mugaakale naye ekisinza okummalamu amaanyi ye introduction nze Ssaabasajja Kabaka. Since when nga Kabaka ye addressinga bw'atyo n'omuntu wa bulijjo okujja naga nti nze gundi nze bbawa gundi owulidde yawakana. So ze zimu ku nsobi ze bakoleddemu eyo ebintu kati eyo ensobi simanyi bwe mugenda excuse kijja mugenda otuwa nti Kabaka asobola okujja n'atugamba nti nze Ssaabasajja Kabaka ng'ate tumulaba ani awakanye. So ebintu babifumbye tebyayidde bingi bikyalimu ebirumira naye saagala nnyo okuwanvuya vidiyo ngenza okulaba n'aba CBS bataddeyo posti bakola PR balaga nti basanyufu okuwulira ku mpologoma nti empologoma ewulugumye
ene empologoma siye ulugumye mu mugiwulugumizo beno gye muwulugumye mugijjeewa naye I can authoritatively tell you nti ono wa AI ekyo nkibabuulidde waliwo abagenda okunyiga but with time muwe mutyo bintu ebimu temubitegeererawo mubitegeera wayisa akabanga kati wajja kufunayo abatwasamira ne mujja bitegeera with time bino byakuyiiya kugagezako kakkanya ka pressure akaliwo naye ono si ono